Mbalamusizzaako mwena gye musinzira okubanga mulaba TM Online Television, mbeebaza gyonna gye mutuusaako engalo. Twegattire wamu ffenna tugambe nti awangaale agundegunde Ronald Edward Frederick Kimera Muwenda Mutebi owookubiri, Ssebuufu Bwango, Ssaabasajja Kabaka ow'Obwakabaka bwa Buganda. Yenze Kankaka Peter, yenze muteesiteesi w'omukutu gwa TM Online Television, nziguse okutuusaako ekitundu kyaffe kino. Honorable Major Hajji Abdul Nadduli Ssaako ne mutabani we Jakana Sulaiman Nadduli mwe bagenda okutusomeseza obusika mu Bwakabaka bwa Buganda. Programu eno ekwata ku ngeri ki Kabaka gy'asikirwamu, singa mu ngeri yonna akyogerako si yakireeta, omuliro mu Bwakabaka bwa Buganda guzikira, oba singa Kabaka akisa omukono. Programu zino ziteekeddwa ng'era zirimu ebiwayi 5 b'ebitundu 5, ng'ekisooka kwe kubeera nti buli muntu yenna mu Bwakabaka bwa Buganda, Honorable Major Hajji Abdul Nadduli musajja wa Kabaka agenda kubanga asomesa kiki ekikolebwa. Mu kitundu kyaffe kye mbaleetedde kino ekisooka, mugenda kubanga muyiga kiki ekibaawo nga Kabaka obanga omuliro guzikidde mu Bwakabaka bwa Buganda, biki ebikolebwa. Episode esooka eno gye nkuleetedde olunaku olwaleero, era nga Honorable Major Hajji Abdul Nadduli yeesesedda okujanjula agenda kubeera mutabani w'olutabaalo Jakana Sulaiman Nadduli, mu byuma nze Kankaka Peter. Nga sinaba kutandika programu eno agitadde mu ssente, ye kampuni y'abazimbi abasikawutu eyitibwa Stone Roofing and Construction Company. Stone Roofing and Construction Companies gyenjiranga nga mbagamba mubeesige mbawo emirimu gy'okuzimba, naye olwaleero nziza okubagambayo ekintu ekyenjawulo. Gwe wenna ng'olina olwazi olukulemesezza okuzimba ennyumba, oba gwe ng'olina olwazi lukulemesezza okukola ekkubo erigenda ewuwo, oba omuntu yenna ng'olina olwazi obadde osima amazzi n'otuuka ku lwazi nga lukulemesezza okweyongerayo okusobola okutuuka ku ttebo oba emmeeza y'amazzi wansi eyo gye gasikibwa okuleetebwa kungulu, nkubuulira ng'erinnya bw'oliwulira nti kampuni eno eyitibwa Stone Roofing and Construction Company ye kampuni yokka mu Uganda eyagattagatta amayinja n'ejjamu ejjinja limu erimerengula ejjinja linnaalyo ne lisobola okuvaawo. Kaakati okwasa ejjinja naddala mu ababeera mu kibuga tekikyakwetaagisa kuleeta baluti oba bbomu ezaasa amayinja oba kuteekawo ebyuma ebireeta vibration n'oleeta enjatika mu bizimbe bya banno. Kolagana ne kampuni ya Stone Roofing and Construction Company bakuggirewo ejjinja. Kampuni eno ekugamba nti bw'oba osima amazzi n'osanga ejjinja bajja kujja balikuggirewo. Ate mu abali mu kibuga nga waliwo ekizimbe ky'oyagala okumenya naye kireme okuba eby'abalala, kwasa Stone Roofing omulimo guno ejja kusobola okumenyera ekizimbe. Ne bw'oba oyagala nti emitayimbwa egirimu gisigale osobola ogikozesa omulimu omulala, basobola okumenya ekizimbe ne kivaawo n'osigaza emitayimbwa n'ogijjamu gisobola okukola omulimu omulala. Ennaku zino ebintu bya kusevinga. Kale nkujjukiza ng'era nkulayirira kampuni ya Stone Roofing erina obukugu obumala obumenyaamenya ejjinja ne balikuwa either mu bitundutundu oba mu buwunga. Beesige ng'obawa emirimu emirala omuli egy'okuinstallinga solar, okubazimbira naddala space saving plans ku kalina. Naye ng'olwaleero kyensinza okuzimbako essira, omuntu yenna ng'olina ejjinja eryakulemerawo, kolagana ne kampuni ya Stone Roofing. Yeewagidde programu yaffe eno esoose ey'okusomesa ku busika mu Bwakabaka bwa Buganda. Kambeere nga nsimba wakati nzire mu byuma mbateere mutabani w'olutabaalo Ssaako Honorable Major Hajji Abdul Nadduli mu kitundu kyaffe kino ekisooka. Batuuliza era ebbanga lyonna babadde batugoberera ku TMO wamu n'owekitiibwa Peter Kankaka. Ebbanga lyonna tubadde tujja ku TMO kuno okuwa ensonga, nga ensonga ezo zikwatagana ku Buganda, ekyokubiri n'okutunula eggwanga eryawamu, ebbuyungu etugattira awamu. Nja kusooka kubeebaza ebbanga lyonna entakera obutakoowa ne musalawo kakasa nti tubaako be tulondamu okutwala obudde okubawuliriza atali omu, abatali babiri, ate era gutali gumu,
oba gutali mulundi nti gubadde gumu gwokka naye amakulu timubadde mwebuuzanga nti lwaki naye nga te ansa olwedde mmwe mugiwa ku lw'entakiro kuba nti mubadde mufaayo okuwuliriza. Nabwe kityo omulundi gw'olwaleero lwaki ndi mu vidiyo eno n'owekitiibwa ate era nga taata Hajji Nadduli yaliko minisita Ssaabalwanyi Meeja ebbanga lyonna ate nga senior citizen Omuganda omukukutivu ataliiko kawabyo. Kale mu lulimi Oluganda abamu baga nti Omuganda ggere, Omuganda wawu nakabala n'ekisinzira jurisdiction wa gy'oli nti bwe mbe Masaka nze nkozesa okuga nti Muganda nakabala naye tekitegeeza nti nakabala ne wawu neggere birina enjawulo wabula bitegeeza ensonga y'emu ey'enkulungo egamba nti ndi Muganda ddala ataliko kawabyo. Kale tuzze mu maaso gammwe olw'ensonga zino wammanga zingenda okubamenyera. Lwaki ndi ne taata? Ebbaluwa yawandiikibwa abataka ab'obusolya, abalangira n'abambejja, abazzukulu ba Nnambi wamu n'abasigalidde naye ng'okwemulugunya kwabwe kwali liddawa ku bbaluwa eyo okugiwandika okugiwa Oweekitiibwa Hajji Nadduli. Ate nze gwe mpita taata ankuzizza mu ebyo byonna bye mulaba bye ssaazaalibwa nabyo wabula bye mpanga mbijja mu ye. Bayibuli kyegamba nti muwe nnyo enkizo n'ekitiibwa eri abo abakuza olw'envi enjeru newankubadde ebbanga lyonna twegomba amaanyi ag'ekivubuka. Kale envi enjeru kye baali bategeeza mu Bayibuli ge magezi ag'ensibo. Lwaki ebbaluwa eyo yawandiikibwa gy'ali yalimu bino wammanga? Ebbaluwa eyo yali esaba Oweekitiibwa Hajji Nadduli mu bukulu bwe n'obuvunaanyizibwa bw'obuweereza bwe ne experience oba obumanyirivu bwatuttenga buwanvu mu kutegeera ennono ye, obuwangwa, obulombolombo mu Bwakabaka bw'e Buganda. Ekyokubiri kwe kuba nti abadde musaale ng'oggyeko okuba nti amanyi mu bukulu bwe nti bw'otunula 1996 ye Muganda omubereberye ate era yasembayo mu bonna abaali mu nsiko okwogera ku kigambo Bwakabaka okiteeka mu His Excellency the President olwaleero. Nabwe kityo mu ebyo babuuza nti ebbanga libadde ggwanvu nga advantage ziyinza okutwalibwa abo batamanya ŋŋamba nabannakigwanyizi mu kutunuulira ebyobufuzi byaffe mu kubisuula n'okusuuliramu oggwanga lyaffe Buganda, naye nga twebuuza nti abantu babuuza byonna tuzze tubisomesa abatunudde olw'okukyogerako nti ng'Omuganda bwaga nti akyogera si yakikola ki si yakireeta nti Ssaabasajja Kabaka embeera mwali nti abaffe ye bwakisa omukono biki ebikolebwa. Bayinza okukeera enkyanga bwe twafulumya Mayiga bwe yayita mu bamu ne bafulumya statement ku mugongo gwe ne baga nti Oweekitiibwa Katikkiro yalonda Ssaabasajja Kabaka agenda okudda ku Namulondo nga Kabaka akisizza omukono. Ninga nti bannaaye ekyo kiba kigenze wala. Nabwe kiti abataka bali bwe baawandika ebbaluwa n'abalangira n'abambejja nga basaba Oweekitiibwa Hajji Nadduli asomese emikolo ki egikolebwa ku Bwakabaka bw'e Buganda nti singa Kabaka abaakisizza omukono oba kye tuyita okuba nti omuliro guzikidde oba Ssaabasajja Kabaka abuze bye bigambo ebisatu tuteeka okukozesebwa ebbanga lyonna biki ebikolebwa. Kale mu byo ensonga ziri 5 ze tugenda okukutulamu nga tukola episodes 5 buli episode ejja kuba ennyonnyola ekintu kimu oba item emu. Embeera yeeno taata nja kukwasa omuzindalo ssebo onnyonnyola Obuganda. Katonda bampera omukisa. Amiina. Bakadde bange mwenna abatolesiganyiza obwanga abali mu ggwanga lino Buganda n'abali ebweru wa Uganda amawanga amalala naye nga mukozesa endabirwamu eno etulaga nga ffenna tulabagana. Mutume yatugamba mu Busiraamu nti ku akhiri zamaani ku mulembe ogw'enkomerero omuddu agenda kuyiba ebuvanjuba bogeraganye n'ow'ebugwanjuba ng'ate balabagana ne bamugamba ye Mukama wange kiriba kitya tuli ba myoyo. Kale nno nga tebanakumanya nti buli balumu sayansi najja ng'ono bwazze. Kale n'olwekyo nange njagala okwebaza mutabani wange byonna nga bwayanjudde nange nate ku jjajjaawe bwentyo bwe nali okuba mu gy'ekyenda nga nsomesa okuva amarediyo gano tegajja. Nasomesa nnyo ku rediyo ya BCBS nensomesa nnyo ku super bagiyita super eya Sematimba
Nensomesa nnyo nendaga ku Bukedde nga naye ezze nengenda ku Sapienza nga naye weeri n'endala bwe zityo. Kale nno nange nsanyuse mulaba nga bwe mbadde nga ntudde wano nga neerabamu ate ekifaananyi ekijja kubanga kyekyalajanyisa Zakaliya azaala Yokaana nanga nti Mukama wange mbadde mmenya ku maviivi gange nga nkusinza naye mu ntumbo zange temuvudde mmuweereza yenna alikola omulimu ogwo. Katonda naga nti ya Zakaliya owange gwe Zakaliya munywanyi wange siyinza kukusikiza nzaala bikuzire nga bbombozi mu ntumbo ez'omwo mwe muliva alikusikira. N'asigala nga yeewuunyizza mukazi we wa myaka 8 n'azaala atya omwana ne mukazi we ne yeewuunya naga nti ebyo kulinga kusaaga busaazi. Naye ddaaki yazaala omwana nga bwe yamulaga nti wa bulenzi kuba njagala kayita mumpi. Bayibuli emwogerako nga Yokaana Omubatiza, Qur'an emwogerako nga Yahaya. Kale ekyo kyagambye tekintu kiba kimu naye nga kiri unseparable. Kati gwe omukulisaawo oyogera ku Yokaana nze omusiraamu mba ntegeera ku Yahaya. Kitaabwe yaani y'omu ye Zakaliya n'eggwanga lino liri erimu naye emitendera gy'omupeereza gye gijja gikyuka. Kale nno nga bwe kiri ddala mu butuufu ebbaluwa nagifuna nange n'ensongola ekkalaamu mpandiika ebintu bino nga bwe nabijja ku taata kubanga kiki nga byagala twabyagala nga nze bwe mbyagala ne mutabani wange ne banne bwe babyagala era buli ayimuka kwayimukira. Nyinza okubabbeeyo katono nti Obote lwafulumya ssemateeka nga Septemba 18 6 nti Buganda teriiwo n'Obwakabaka tebuliiwo mu butongole. Twasiiba twakeesa tukukunadde naye bwe tutuuka ekiro kitanga n'agamba nti owa nti tuddeyo mu ddiini yetugamba etya egambye nti Katonda yaawe oyo gw'aba asiimye kyaba amuwadde era Katonda y'omu yajja ku oyo gw'aba asiimye kyaba amuwadde. Yaawe omukono ogufuga ate yajjawo omukono ogugira ki obanga Katonda yatuwa Obwakabaka buno ye yatuleetera n'Obote atukoze bino tugenda kulwanagana naani? Tulwanagana n'Obote tulwanagana na Katonda. Naga tusabe kwangu budde obuno nga radio zikoma saa 6 ogw'ekiro ne ziggalawo ne tugenda tuleba kanizandikako 12 naye eddwa gye yasaba mu ddiiro nga saa 6 guweze buli omu n'agenda yeebaka gy'asula. Bwe nkomawo essalaama gye yasookeza naga nti mwana wange nkakasa okuba katoddangayo n'oteeka mu mutima gwo okubuusabuusa nti Obwakabaka tebulidda wano Katonda yakindaze. Nenga kye twasabye ekiro tiye ate atya tiyantutte nga waliwo omukolo mu Lubiri Ssaabasajja Kabaka atudde mu pavilioni ye wali abantu abaana abakyala ab'amasomero bajja bakungu nga bayisa ekivvulu mu maaso ge tiye naye yabadde asembayo gwe saalabye mu kirooto kyange yabuuzizza eddoboozi nti will you turn back? Yes, I shall turn back. Nesisimuka ate Katonda wakwanukulamu ekyo ate oba okyabuuza era okuva olwo paka tusisinkaganye ne Museveni ng'ekirowoozo kyange tekibbangawo. Era Obote yafuga n'agenda n'empeerereza mu gavumenti ye, Amini n'agenda n'empeerereza mu gavumenti ye, Lule n'agenda yali wakisiikirize ne baleeta Binaayiisa n'afuga n'agenda ne baleeta Pawulo Muwanga n'afuga n'akomyawo Obote paati 2 era naye kwentandikira Mukama wange onaze ne tutandikira awo. Kale nno bwe nkitunuulira ekyo omutima ne gutandika ntunyumya ebintu ebyo byonna n'abimpa nali nabiwandiikako dda naye olutalo lwabyokya bakuŋŋaanya ebitabo byange migugu na migugu ne pulezidenti oyo kati namuwaayo ekisabo nkakasa akyakirina naye kyali kya kkala ya kyenvuyenvu naga nti ng'ontalenjinga nnyo mu byafaayo kitegeeza olina ebitabo bingi ningamba nyina bingi nyina eddoloowa 3 nsomesa history kuba ku P5 4 paka ku senior 4 awo ekalasa
nakanonyezaayo ekisabe kikwata ku East Africa n'okusinga ddala Buganda n'ekiwa mutabani muganda wange n'akimutwalira. Kale nne bwe mbanga nziramu nga njogera bino tajja kwewuunya nti ate ebyo yabijja wange namuwaako n'ekitabo. Era ne muto kyandeetera obuzibu nga baneeraliikira naga nti omusajja ono yatulimba. Byaleeta biyita ku magezi gaabo abasomesa mu siniya. Kubanga osomesa mu siniya ng'oli wa diploma, osomesa mu siniya ng'olina diguli, osomesa mu siniya ng'olina diguli ezeeyongeddeko. Naye ono bw'atugamba nti wawano. Kale nno kyekyo okujja kwange nzize nga musomesa olwaleero. Sizze nga bulijjo bwe tubadde tujja wano. Dressing ogiraba. Tufaanaganyire ddala abasosoloti abagenda okukondaktinga misa. Bajambalira. N'emizimu gya Yesu ne gibambala. Oyo n'abuulirira ddala ekyo kyennyini ng'era Yesu yamutuma. Era emisa oluggwa abyeyambula naffe olunava wano ng'ekkanzu sizijja siba tusiiba. Tuzeeyambula. Naye njagala okubalaka kiki kye nnaayongeramu nti mu bino emitwe gye tugenda okusomesa gye babayitiddemu. Nja kubanga bw'olaba ntunudde ku lupapula wano eno bagiyita prep. Bw'oba osooka kukola scheme of work engeri gy'onondukanyaamu emisomo gyo nga bw'omanyi nti ekiseera kino kiba kya bijanjaalo enkuba eba etonnya, ekiseera kino kyakwanika, ekiseera kino kyakusambula, byonna byogenda ng'obitegeka naye tobisomesa lumu awo kibuli olaba nga tobimenyeemu. Twagala mubikwate. Era mu ebyo bye mukola mu buli sekita gye tunaaba tuleese ky'owulya ng'okyetaaga okikunyonnyola wandiika akapapula kali ekibuuzo kyo. Naye ogenda kibuuza nga tutuuse ku kyokutaano kubanga oyinza okundeetera wano ekibuuzo ekijja ng'ate kiri ku episode ya 3. Olaba bw'ombuusa amakyo ate enva eno ng'ennyonnyole yansi eri gyejja okugjako. Kaakati wano toweereza kibuuzo kyewandiikirwa ekitegeke bwe tunaaba tutuuse ku episode erisembayo. Bw'oba oyagadde ng'onoobiwaleza mpolampola biweereze owa TMO ebibuuzo byange bye byenjagala okunnyanukula bwe tuliba nga tutuuse ku nkomerero. Kale n'olwekyo mbasaba tugende bulungi tukwate bulungi ebintu bino kyobulala nategese wano olupapula lumu n'ekitundu nga tusiibula. Kale nno mutabani bw'abadde annyonnyodde ku Bwakatikkiro. Obwakatikkiro tumugalako nga Kabaka ow'ebweru simulangira y'ensonga kyemuganyisa okumuteekerako wali okumukwasa Ddamula ng'ali mu lubiri. Olubiri terubeeramu seggwanga bbiri, lubeeramu emu. Kaakati n'olwokubanga ono ow'ebweru agenda kumuyambako buyambi kyebava bafuluma ebweru wa Wankaaki w'obadde owuliramu mukama waffe President ng'ate atujerega ng'abatamumanyi. Iye n'okozesa ekintu mu Bwakabaka obukulu ng'ekyo nga tomanyi makulu gaakyo okukuba kujerega. Kaakati ne bamukwasiza ebweru wa Ddamula era kyobulaba nti era gwe agenda okubulya ojja ne gurupu kubanga biba byakaayanira ebyabakopi. Waliwo bakanyama ababeeraawo bayinza omumukunyagako naawe oteeka okuba ne bakanyama ababo abanaasindika okuba obukokola abo abagenda okubazanyirako gugende mu maaso ne Ddamulawo. Yoyo Katikkiro emirimu gy'akola tugyawula. Obwakatikkiro emirimu gyabwo gisinziira ku butongole, omwami ow'omuluka, ow'eggombolola, ow'essaza, yeye Katikkiro. Kaakati abataka beebo bannannyini Bwakabaka kubanga be bannannyini bazzukulu bano. Abazzukulu bano Bakatikkiro baveeyo, baminisita baveeyo, ab'amagombolola baveeyo, ababasa bava mu abo tebava mbalangira. Mu mateeka omulangira takkirizibwa kuweebwa bwami kubanga olumuwa obwami ng'azimba lubiri olulega ku mujaluguzo nga bakuba ng'ate Obwakabaka buyimiriddewo baga nti temubatuluzaayo. Twagati tukolera bukolezi ng'obulangira kyekyabagobeeri okubawo obwami bajja kayanira ate okuteekawo Nnamulonde endala. Abataka abo ab'obusolya nabo be baasibukamu enfuga ey'emiruka n'obutongole nga bwe mbabanyedde bavaawa. Abalangira
bebajja nga Ssaabasajja Kabaka omuberaberi ekintu azze kubanga babegeeriyo bakabaka abalala abaali bayiseewo mu budde obwo bettaano tufayinga abajjanga ng'engero kintu y'ono gutuzze tulambika avuddemu okuva ku ye nga tulina bakabaka 36 so ng'emabega togamba ti nga 36 bampi ndolondo gye bali bangi abayitako mu masabo eri aba bategeerera eyo ti no ssabo lya gundi no lyasabo lya gundi bamugundi no liba lya gundi kaakati naava ku lujja ku lunyiriri ku mutuba ku ssiga ku kasolya bali 5 kaakati nno ow'omukaaga yabeera Katikkiro mu byombi kaakati abo abalangira abo bwe baalimirira nga bamaze okutuula ne kintu bamugamba nti tukkiriza bw'obeere mukama waffe n'entebe yaffe tugikuwadde naye obwakabaka bwaffe tetubuwadde ggwe na nnyumba yo kabaka kajja kubanga nakika kubanga ekika ekyo kijja kubeerawo ng'ekifuzi kyokka abasigadde era bibadde birwanaganya ab'obwakabaka bwa Nkole ob'e Rwanda ob'Oburundi nga layini talina weeyingiriramu balala abo bokka bwe bali era ne bavaamu n'ekigambo nti yaba omwiru kaakati okugenda okutuuka olaba b'ojagalala ebyo byatteekamu disipulini okumanya abantu be bakulemberwa era nga bwe tulina okubakulembera kaakati nno abataka abo ekibaleetera okuba abo be bannannyini kabaka baba abalangira bazaalibwa bakopi naye basigalawo nga balinawo olulyo lwabwe era mu lulyo olwo luzingirwamu ng'era mukama waabwe Ssaabataka ye kabaka azingamu ng'atwala abataka bajjajjaabe ate n'azingamu ng'atwala n'abaana be ne bazzukulu be abalangira n'agatta empuyi mmeka 2 kale okugatta empuyi ez'ebbiri kino kyatandikibwawo dda ne bafuna n'akabonero akabagatta abo 2 n'aba 3 kitya bw'otunuulira nga bamaze okugattagana bwe batyo abataka be batuula ne bateesa okutunuulira okulaba embeera y'obwakabaka eneetambula etya kubanga obwakabaka bwabwe era okusalawo kuba kwabwe ani anaawanirira entebe yaabwe eya Namulondo oba ey'obwa Ssaabataka abalangira b'Abambejja abo bazzukulu b'abataka kubanga bannyina abo be babazaala kaakano bamala bazaala ate era bano babayita nti mudde wali mutuule nga bwe munaakiraba gye tulaga mu maaso eyo mutulondeyo mutuuze olukiiko lw'abalangira lulonde omulangira agwanidde nga bwe mumulaba nti anaasobola okutuula ku Namulondo yajjaffe era anaakuuma entebe yaffe kale nno omulimu ogwo gwe guleetera abantu abo Katikkiro ng'amaze okulondebwa afuga olukiiko lwa Buganda oluteeka n'amateeka ag'ensi agatali ga nnono kaakati olukiiko lw'abataka n'abalangira nga lutudde eyo House of Lords lwe lufuga obwakabaka n'ennono era wano woolabira nti Ssaabataka bw'aba atudde wali aba bombi abayingiddemu bajjajja aba balina ne baganda baabalangira n'Abambejja abagira ki aba balina mu kukola ekintu ekyo kye baba baleeta kubanga wano ng'Abazungu bw'obanga osomedde otunudde ku bendera ya Saudi oba ya mawanga ag'Amawalabu bateekako nnyo sword ekitala era bwe baali balanga mutuma okujja mu kubikkulirwa nti awagalidde ekitala eky'obwogi obubiri atema amawanga ku lw'obutuukirivu Yesu tatemanga ku mawanga era Yesu talwananga ntalo za ddiini kaakati na wano omulangira ono alondeddwa okutula ku ntebe y'abajjajjaabe ekitala kye kya bwogi bubiri kisala eno nawa ekitegeeza kirina obuyinza obuva eno n'obuyinza obuva eno
era bwe bebanga mwekyo kyengenda okubatuukako nti bwe kuba kwisa mukono gwa Mutanda abo be basookerwako ono olw'okuba ye Katikkiro afulumya emirimu egy'ebweru ntuuka ku nsonga nti amawulire amabi gagudde mu lubiri amawulire amabi gagudde e Buganda basooka gabuulira ani n'alinnya ali ku Namulondo ne Kabaka nga bwe bagikwasibwa adduka n'anoonya Katikkiro gy'ali n'ajja amutegeeza kyowange ti mukama waffe omuliro gugize eki guzikidde era atebe ntanajja naye n'agendayo n'akakasa kyalabye akamba ekyo kikuumibwa mu Bwakabaka bw'e Buganda tebakkiriza muntu yenna kukinyagako kaakati ate Katikkiro n'adduka emisinde gyambwa agenda eri jjajjaawe ow'akasolya k'ekika mwava ono wa mutima agenda w'akakeeto mazima ng'agamba nti mukama wange ti twakuumye bubi ti ne tulaga jjala twatambudde twayandaazizza tugenza okwekanga Omutanda n'atubulako ekyoto kizikidde tanyaga kigambo kyonna namugamba nti ddayo mu lubiri oteeketeeka olukiiko wetunaatuula kaakati ono yavunaanyizibwa yeyeetisse kati obuvunaanyizibwa obwa Katikkiro abugize eki abweggyeko bumuweddeko ono ow'akasolya yatebeezako ku baakasolya banne 50 gwe bawagedde 36 oba kati nga kati 56 kaakati bwe batuula bwe bagenda nga bajja nga bakuŋŋaana era bwe bayingira eri olukiiko ngano Katikkiro yamaze dda okuteekateekawo bulungi bwe bayingira nabo ono n'abayitiramu bw'abayitiramu ne beeteekateeka olwo basooka kunoonya kyowange ani anaakubiriza olukiiko luno yeggwa yatubikidde oba ng'agamba olukiiko luno lutera kubirizibwa Ndugwa lwa Katende ow'Olugave kakati bamuleete mangu nga Ndugwa mu Katende ayingira olumala okukuba koodi ng'atuuse ng'atudde mu ntebe ye olwo batandika okubika kale no twagize bwe tuti twagize bwe biti bino ne bibeera bwe biti olabe obuyinza bwe bujja butambula mazima hayirake bweyitawo kaakati no bwamala ng'agamba ono Katende nti mumpitire jjajjammwe Kasujjulubinga ate olwo Kasujjulubinga agira ki ajja olwo olumala be pa Katende ng'asobola okukanga agira ki ng'agenda ng'olakubizati kaakati somba mukola gwe Kasujjulubinga genda oyite mu bazzukulu bo abalangira mulondemu omulangira agwanidde okutwala entebe y'abajjajjaffe eno nga naye afuluma ebweru ng'agenda kutamya ku balangira nga bekuŋŋaana nga bakubamu olukiiko nga beeronda ate yo Kasujjulubinga taliyo aliddawo ali ku mabbali bo bali beetunulemu balabe ye si yaga nti mulonde ono mulonde oli bo be beetuula nga basembera nga bajja mu kujja nga bagamba nti ono ye mulangira omulangira ono gwe baba basiimye jjukira nti abo bonna abayitiddwa abataka abo ab'obusolya buli ajja amanyi kubanga ajja amanyi nti omu bw'abanga muzzukulu we yalondeddwa ajja yavunaanyizibwa okumwambika olubugo oluliko ekifundikwa bwe baba bazze 52 n'embugo zijja 52 bwe baba bazzeeko 6 era embugo zijja kuba 6 nga bajja nga bamulonda nga baga nti ye wuuyo kaakati ekisookerwako ki ye Kasujjulubinga ono
okusituka n'abalangira be n'abataka ogenda gye baategese awali enjole weegalamidde bagenda nga waliwo emisomo egisomesebwa abalangira abo egyali badde gigwana kati ku lulwo nga tumaze okwogera ebigambo bino abataka ab'obusolya okutandika okuyigiriza abalangira okutegeeza okulangira abalangira bammwe obategeka obutagwako kigwe kaakati kitya babasomesa awo nate kyakwataganako ne paapa kubanga paapa baba nga baleese bakadinaali ekyo kibayisisa abalangira kyabalangira b'ekereziya kaakati abo be balangira ab'obusolya ab'ekereziya abatuula okulonda paapa awo manyi nti ate mu abakristu mujja kukitegeera nnyo be bakuŋŋaana eri kye batabula kikimanyi buli lwe bakologa balaba abaebweru balindiridde bakandalidde ne bayisawo omukka omuddugavu nti embeera tendatereera nga baddamu gaba kaakati bwe batuuka ku ekyo ne bakkaanya be bamanyi omukka omweru banaagufulumya olugufulumya betyo ng'eno ebweru enduulu zigira ki nti paapa amaze okufunika wooyazeewo kale nona wano babatwala nga bamaze okumukokinga jjajja wa mukokinze okola bwoti okirawo ekiti kirabwe ekiti kirabwe bati nga bagenda balabe bwassa mu nkola akabugo bwe kabikkwa ye testimony oba ye test interview gy'alina okuyita adde wali bwe bagenda ogitulirako nga bati si eyo leeta omulala akabugo kaganya okulaalira nga bwe kalina okubeera oyo ng'oyo agenda nga baleeta omulala era nga bamuyisa mu mbeera yenki yeemu bwe bamuleeta n'amala akakola bulungi nga bamuyigiriza ne katalaalira ne kalaba bulungi nga baga nti yewuuyo emizira gitta kaakati ono owakasolya amusumika olubugo lwana ekifundiko ekyo kyanaagenda nakyo mu lukiiko luli olw'abataka bonna awamu elayini eyo yeemu bweyita bwekyo ne kuba lubuga bannaalinnya mazima era nga ono Kasujjubi nga addayo ng'alangirira nti gwe atandikira kuwona yasigadde mu lubiri nga yalukuuma kubanga ndugwa lwakatende ndugwa katende bwajja obuyinza bwa Nnaalinya obuyinza bwa Katikkiro bukomaawo era mu nkiiko zino zonna ezigenda mu maaso tekkirizibwa ayanda abeerayo wadde okwesigama okulumika mazima kaakali nga baga nti mutuuze Bannaalinnya nga Bannaalinnya batuula tubaleese kale genda mutuleetere anaabeera Nnaalinnya w'omulangira ono nga batuula nabo era nabo abasomesa mu nsomesa yeemu kaakati baddayo okutundira okulaba nga tebiyiseemu ebyono bwabitayitamu n'oli afiirwa bamugamba nti kaakati eyo ekiddirira ku ekyo eyo seeti yegenze era tejja kuddayo kuvuganya era teteekeddwa kusemberera wano baleete endala ng'ate baddamu kubalangira olaba tebaga nti ono waali leetayo omulala kubanga abaabaseetinze be baseetinze peya yagaanye okukwatagana ng'omulangira oli ayita ng'agenda abika akabugo nga kayitamu nga Nnaalinnya bamusootingayo bamutunulako naye agenda akola omulimu gwe guki gwe gumu ng'ayitamu olwo bamaze okufuuka peya mazima entuufu bw'obanga ogitegedde bwetyo awo Katikkiro waalondera Kabaka wewa mpozi tato bwe wali onsomesaako wano wobuuseemuko katono naye ng'ate linnya lyotakoonyeeko naye ng'ate process ogitaddewo nti Oweekitiibwa Kasujjulubinga baddayo okumutuma ajja mu bajjajja ab'emituba kakati no ewaffe omutuba mu busuuzi obwaffe obw'obusolya obeera wamutondera gwakusatu naye ng'ate mu mutuba mu Bwakabaka eri yew'oku ntikko yasembye era lyokkulima nti nze ndimulangira bamubuuza nti oba mu mutuba gwani
teri kasolya ate eri kasolya wabo teri ova mutuba gwani timba mutuba gwa kamanye kasengeje ova mwani tinzemba mugundi ova mwani timba mukabaka na kibinge mulwanya muri kimonyo owulira waluke mbadde nga ttakawa ko mu mbejjoomu n'omulangira omu yagezezzaako kubanga abalange bamu kweruka ate ffe abakopi tulanya kakati mu kweruka kwe najja ayogera obusolya nenga nti ono ddala mulangira ategeera ennono tegeera era abantu abasinga babadde batunulira ebintu ebyo naye omu yamwanukula n'amugaa nti tugezeeko kuddayo mu mitendera gyaffe buteekeddwa okutambula buli omu amanyi obuvo bwe n'obuddo ne system bweteekeddwa okutambula abalangira n'abambejja bakoma ku element egi mutuba kyekibagaana okweruka okutuuka eri kubanga ate eri waliyo bataka ba busolya mwe bakola ki mwe bava ate mu kusembayo Ssaabasajja Kabaka bw'aba amaze okutuuzibwa ku kiwu kye ate ye yatwala bano toyinza kuba nti olandika ng'ogenda olinnya mpaka waggulu onootuuka ku Ssaabasajja Kabaka ku levo ye ate oba ogenze kujjayo Ssaabasajja Kabaka kumuwanulayo kale bo ne babasibira awo eno abakopi ffe tutambula mpaka wa eri ako kembadde njagala badde atunuddemu kale ndo akantu ako okalaba nti lwaki era ono baba bamutwala ne naalinyawe amugamba ono jjajjaawe kyogenda okutwalibwa nga mu bataka bo b'ogenda okukulembera nabo naawe ofuuse mutuba ogwetongodde era weeteeketeeke ogenda okukuza n'okulabirira abalangira abava mu mutuba gwo kale butyo bwe tutegese nga twagala episode eyo nja kubaleetera ekitundu ekirala omukulu ono lwanajja naye njagala mukategeeze bulungi bwebba mukaddamu nga mukalabye mukaddemu ngende okudda olulala ng'ebibuuzo mubuuzizza bikwata ku kino kwekyo kyokka tobuukawo tobuukawo awo bw'ona obuukawo ojja kubanga oyonoonyi nange era sijja kukwanukula nkwagala ku nnono ya Buganda bw'erina okutambula etya ani kakati taata nzika mbabuuliza ekibuuzo nga kidda gy'oli oluvannyuma lwa Ssaabasajja Kabaka nga tumaze okufuna Ssaabataka nga abajjajja b'emituba beegasse n'abataka ab'obusolya wamu n'emitendera hairaki bwe gimenyeddwa ekibuuzo oli yali badde abuuza nti Nnaalinnya Yesu bamaze okumuteekako ne Ssaabasajja Kabaka oba tumaze okufuna ababiri ab'emiteeko naye ate bwe tuba twogera ebbanga lyonna tubagamba nti bakabaka baba bemeka babiri kabaka ow'emyoyo gwe tuyita Kateebe oyo nantasa atuukira mu Kateebe nga ne Ssaabasajja Kabaka avunnama ew'Akateebe kubanga yatwala emyoyo gy'obwakabaka bw'e Buganda ng'emisambwa ye kabaka ow'empewo abaffe mu episode egenda okuddako nja kukusaba taata nti otubuulire ate ye Kateebe ajja ddi naye nga si mu episode eno wakati awo wakyaliwo emiwaatwa mingi minene nnyo wazira temujja kumanya nti bigenda biddiriŋŋana bw'oba wasoma ku bayibuli bw'ogisomako eno tulina ku bunyugutu obutono bukulaga nti genda Mako mu katundu gundi layini gundi genda mu Yokaana gundi genda mu Isaaya mu kano kakati bw'otegeera bayibuli obulungi nti ogenda kulaba kyolabye ono mu Yokaana kiba tekitandikiddeawo kiina gye kifaanana awalala gye kiba kiva mpozi akala taata kutabagambye baki abasumikira ku Ssaabasajja Kabaka bano abataka nga bonna bamaze okujja ne batuula aba mituba ne tuga abajjajja ab'obusolya ne tunula Bannaalinnya ne tunuulira abalangira n'abambejja bwe bamala okulonda omulangira oli nga yabissa akabugo ne kaba nga ke kayiseemu ne Nnaalinnya bamuleese bano basituka otandika okujja okusumikira aliwa oli ng'ebigambo by'okutendereza ebigambo by'okukibaba bamukakasa nga bawa obweyamo bwe baawa kintu Ssekabaka kintu lwaki tetusibula taata kubanga byonna nja kubasaba Katonda abatuweera omukisa ebanga byonna naye nange kye nasabanga taata akinkoledde kyekiriwa bw'owandiika ekitabo ekyasooka ekyali kyogera ku lutalo lwammwe bwe mwajja n'eggwanga Uganda bwe lyali n'oyagala nnyo nsome ekitabo ekyo nga n'abooluganda bwe bakisomye bali bwe tuzaalibwa
nenvamu ekirowoozo ekikugamba nti taata information eno ne knowledge bw'eba mu nze omu osuubira eggwanga liyinza okukyuka naali kusabye ekitabo kino okikuba okifulumye nonga nti nti kale bw'obanga bw'ojagadde naye gwe sooka otegeere nga banaababuuza reference ku kyemba siriiwo kye saabagamba nga naye wategeera dda ega nti taata omulimu nja gukola naye ssebo nkwebaza nti omulimu ogwo wagukkiriza nti n'essawa yaleero bwe tukuyise nga bakuwandiikira ebbaluwa kubanga basigadde bagaana naga nti muŋŋaano ndabadde mwatusulasula dda ne bamera entondo naye ate ku ggwanga tomeranga ntondo ekyokubiri muddinga naye ensonga nga musaba Katonda bwatu balisobola okubaanukula era nga bwe tulaganyisa nti sibalekanga muli bamulekwa ndira gye nakitange n'abaweereza omubeezi obulala bwe yalitoola ku byange n'abawa kubanga ebyo byebyange n'ebyange byebiki byebibye kale omubeezi oyo bye bigambo byozze ng'ojja otteekamu reincarnation eno egenda okujja nga bwe yeetooloola generation otulekedde ffe abalijja atalijja kanasoma Nadduli yekka atali Kyanjo Badiru atali Ali Kibirango atali Namusokezaamu atali Nabyuma atali ani wabula n'oga nti eggwanga libunyizibwe ebintu byonna bibe nga bitegere kale akagambo ako okugamba nti katukiwandiike mazima nalabira ku mukadde waffe Sheikh Mafuti waffe Sheikh Swaibu Semakula be yasoma eyirimu n'ayitawo wonna mbonna abaliwo era n'ebibuuzo ne biva emakka ne bamukakasa nti agenda atikkiro obwa Sheikh muyivu naye yagamba nti bwe nfiira wano nga nze gyansomesa kamese tambula kitambula kitya naddira batabani be abamu abakulu n'abasomesa nga abajja ku toopu nga bakka wansi ate bano abalala abasooka ne basoma nga bava wansi nga bala waggulu nti be ndiba ngenze mugenda kugattakana ndiba wendi nga yali mugezi nnyo era kyobulaba nti amaka ge gonna abaana be yazaala bamasheeke bereere naye nno yali mugezi atasangika nange ndikirabaa kati ti bwe tukatuwandiike naye bwagambye nti tukisaasaanye nange nekikaza bibanzita biba tebikomyawo naye katusabe taata apana tebajja ekyo tekiyinza kubeerawo Katonda tabangako mwebafu mazima taata tubasiibule kale mbaagaliza obulamu obulungi nesisinkagane neddako mugole waffe ono mutabani waffe lwanaaba atuyise okugenda ku episode 2 mujja girabamu ebifaanagana naye nga ate ebirala mujja kubiwulira nga mubadde temubiwuliddeeko bijjagana nga bitambula kubanga abantu betwogerako bebamu bebalangira bebakabaka bebambejja kale naye nga kitwagala munyweze nsuubira kijja okusaba noono nti tujja kuwandiika akatabo kaffaako kave mu kiri kubanga biri erigi ebiri naye wano tujjeeyo yakino nti owange entebe yaffe esikirwa etya obutagiyingizaamu ekyo kubanga n'okweraliikira nange okwanzijamu bwegasamwasoma nga gavumenti entebe tetebe agambe nti gavumenti eyinza okutandika okulondera abantu obusika iye kakati nze ogwempe ondeetera owengabiya abansi asomekera lwaki weeyingiza mu bitakukwatako amazima genyi kale nolwekyo nti bayinza okutandikira eno nga kasipaaka kakubidde eno nti Katikkiro yaba alina obuyinza okuleeta kino kale katubalage Katikkiro bw'atambula n'Obwakabaka bwe bugira ki bwe butambula era kyetwagamba Cohen ne tukigamba Obote nti wajjawo Obwakabaka naye gwe abanyalukiiko na Katikkiro na Kabaka tewamanya bataka ba Bwakabaka n'Abaganda webayingiriramu kale n'olwekyo ako tukasomeseza bwe tutyo era tujja tweyongera naye nkwebazeeko mukama wange kankaka muzzukulu w'ab'ekinyomo tuweebale kuba mugumu kubanga bino ebintu birungi by'amagezi gwate bw'otowa amagezi ate onoofuna ki ensi teyinza kutereera era teyinza kutambula amazima Katonda batuwere omukisa ebbanga lyonna mweraba